Alors. Parliament wise, it takes 4 hours when you are waiting for the president to pass. So if I phone these soldiers being deployed everywhere and they don't allow people to use their vehicles to the house, I thought it would be normal for me and easier for me to say that. What are you processing in the Parliament that is causing all this? Deployment oba okusiba amakubo gonna ffe tuli used wano nga ku Parliament kati bali mu processinga tteeka likwata ku magye oba okukyusa etteeka erikwata ku magye abantu babe nga bawezesebwa mu kooti z'amagye y'ensonga lwaki amakubo gonna bagagadde buli lunaku tuteesa ku mateeka mangi ag'enjawulo lwaki lino ery'okutwala ba civilians oba abantu ba bulijjo mu kooti z'amagye lyerireeseewo obunkenke buli omu ali ku bunkenke fe abakwata ekkubo lya Bombo Road okuva wano ku Parliament Bombo Road Luweero batera okutuggala essaawa nnya nga pulezidenti anaayita naye ate kati ne Parliament tufunyeewo new normal wano nti amateeka agamu ba deployinga waki legislatinga under deployment. It's a new normal. Why do you legislate under deployment? That means tichokola techiri in the interest of the people. If this legislation was pro-people, then there wouldn't be any deployment. But if you know that it's anti-people, that's where you have to deploy at any cost. People who are over-deploying are basing on rumors that the people are coming here to attack Parliament. People are coming here to demonstrate. There is a UPDF Amendment Act. We always legislate, but if we legislate under pressure, under normal circumstances, the public is supposed to know what you are legislating. But if you deploy, you try to intimidate the public that which everything being legislated here should be legislated under fear, then that is becoming a new normal in our country. Embeera bulijjo ate ekyo kiri normal
fewane essaawa yonna buli gavumenti weefuna okwekengera nga baggalawo. So mukama wange Mooka tekkirizibwa kujja, saagadde kuba motoka yange kugikuba oba kugikolako fujjo lyonna ensonga lwaki nzitidde kaboda ne bw'oŋŋamba nti gwenda wuko waka pikipiki ng'agenda. Brief in English. Yonna ababaka balina okuba nga bagibakanyako ebirowoozo naye bukiiko nga tebali ku gani point, naye kyewunyisa Parliament yonna esalibbwako okuva buli direction yonna nga boolaba tutambuza bigere okufuluma n'okwakisesinga ne ofiisi zaffe zituukako kati kizibu. Ekyo nno kireetayo ebibuuzo ku kiki ekigenda mu maaso. Bw'abaawo ensonga yonna abantu bannannyini nsi bakwatibwako okumanya ebigenda mu maaso mu Parliament. N'ababaka era nga bw'omu bakirayiziza mu Parliament munda nga terayimirira nti waliwo akasambattuko. Tetunategeera lwaki Parliament ezingibwako, naye nze ndabye ku feesi ezimu ezatuyolekawo empe. Nzirabye wano n'ebidroni ebimu. Kati Parliament nga yeetooloddwa zi drone bikabanga ne bakifeesi nga n'amakubo bagasazeeko n'okukiriyalinga kwa bakifeesi. Ekigenda mu maaso eno kyandibanga si kirungi. Era bw'otunulira tetumanyi oba kigendererwa kya kukangakanga babaka oba ekigendererwa kya kusasisa babaka oba kubalemesa kwakisesinga oba kulemesa bantu ba bulijjo public. Bane public ina right bwe gamanya akuwuliza ebigenda mu maaso ina right ogamba mu access ku gallery esekisako public gallery waggulu eya Parliament. Nali n'ekyokubiri bw'ogamba nti olinayo entula zonna neweziba committees, kino ekigenda mu maaso kiremesa abantu okwakisesinga Parliament. Twagala ebitongole by'okwerinda bigibwewo bunnambiro okutayiza n'okuziyiza n'okuteeka ababaka ku gani point. Kiba kiri wabweru w'amateeka, kireetawo ebibuuzo bingi nnyo. Tulowooza nti kibanga Parliament eri mu buwambe bw'obanga ogyetoloza bwoti. Eno enkola si ya bulijjo era teyeetaagisa. Atalina idea abadde tayingira n'obambaka Parliament. Ebibuuzo abasajja babuuza bingi, bakunya ebibuuzo bingi n'ebya Parliament babimanyi gye babayodde. Buli kitongole bakiyodde ne bakiyiwa wano. Buli nakubuuza kino nakubuuza kino nakubuuza kino akubuuza kiri. Ekyo kiraga nti Parliament ebeeteereddwako restrictions oba emiziziko egiteetaagisa. So kuba nti kati obuuza national ID n'ezimu zaggwako, so baagala tulemesa kuyingira mu Parliament. Ekyokubiri otubanga waliwo ensonga ki ekwekebwa oba ekukusibwa okudeployinga bwekutiko nalanga olaba amakubo gano nti si makalu nti abantu tebaliwo n'abayitawo obuyisi nabo benyini babakoseza. Kino kiba kikyamu kubanga Parliament ebanga eteeseza oba oliawo nga yeetolozebbwa mundu, kiba kikyamu. Brief in English. Your take. 855 billion 660 million 21,785 shillings only to meet additional expenditure for financial year 2023-2024. I submit, Madam Speaker. Honorable members, we are bringing all the supplementaries that we pass, consolidate them and close the financial year. And the committee has concluded on its consideration. Pursuant to Rule 136 of the Rules of Procedure, I will now invite the Minister of Finance, Planning and Economic.